Olugero lw'Abaganda olugamba nti ateekwa ogumutaliira omukozi wa gavumenti ono lwe yeeyambisa okugagawala n'afuuka omu ku abo abalina ke beekoledde. Daniel Douglas Kayima ku mulimu gw'okusomesa yagattako okulima emiyembe, emicungwa, payini ne kalitunsi n'okugula ettaka mwajje ssente ezimugaggawaza. Tugezeeko okulowooza n'okubeera nti akasente ke tufuna tekatono. Twefiiriza okuteekawo ekyo ekisobola okutuyamba tuvudde mu gavumenti. Kayima mutuuze mu kabuga k'e Namulesa mu disitulikiti y'Ejjinja ng'aweza egy'obukulu 53 nga yazaalibwa ku kyalo lwa Nnyama Kisozi mu disitulikiti y'e Kamuli. Kitaawe yali mulimi wa bikajjo n'emmwanyi ekyamuwaliza naye okutandika okukola mu byuma ebikamula sukaali ggulu mu bikajjo asobole okweyongerayo n'emisomo gye. Naye nga tekiba kyangu ekikajjo ekyo amazzi gajja mpola paka lujjuza ebidomola. Mu nkomerero yakyo ne mupima ne basobola okusasulamu akasenteko kenakozesanga okwongereza ku pocket money ez'eby'empanga. Yakuguka mu kusomesa era ng'amaliriza yafuna omulimu ku ssomero lya Kibibi SS n'oluvannyuma ne bamukuza okubeera omukulu w'essomero lya Kagure SS Kabasanda n'amalala nga yasomesaako ne ku PTC Eggaba. Ssente ezamusasulwa nga yaziweerezanga bakadde be ne bamugulira ettaka nkono kwe yasimba omusiri gw'emiyembe n'emiti gya payini ne kalitunsi mwajje ssente n'agenda mu maaso n'okugula ettaka eddala n'agaziya omulimu. Bw'otunuulira obwaguuga bw'ebibira bya kalitunsi ne payini Kayima bye yasimba ku kyalo lwa Nnyama gy'azaalwa n'emisiri gy'emiyembe n'emicungwa wamu okakasa ddala ateekedde obukadde bwe. Nsimbye emicungwa, nsimbye ebitooke era omwaka guno nga guggwako nsuubira nja kuba nga nsobola okutema loole y'amatooke. Agamba nti atambuddeko mu mawanga ag'enjawulo okuli Amerika, Thailand n'awalala nga byayizeeyo bye bimuyambye okulengera ewala n'okwongera okukola obutadiibudda ssente n'okwekwasa Katonda mu buli kyakola. Okutambula kulaba kudda kunyumya nti era bw'otambula ogaziya endowooza n'engeri gy'olabamu ebintu ebitambula mu nsi. ennyonyi zirinnye omwaka guno mbadde e Thailand, Bangkok, nga nagenda okwetaba mu musomo n'okubuuliriza wakati mu kibuga Bangkok. Nze omu ku Bannafrika abaawaayo endowooza ezikwatagana n'enziruganya y'amasomero mu Uganda. Awa abantu amagezi naddala abavubuka baleme kwonoona ssente zaabwe wabula bazisse mu bintu ebizza amagoba kibayambe okweyimiriza mu biseera eby'omu maaso. Kibuuka Lumo yakusakidde Gweno ku Bukedde TV.